oluvannyuma lwa bannayuganda okumaliriza okulonda bannabyabufuzi bangi okusingira ddala ku mitendera egy'ababaka ba paalamenti balanise ebijaguzo okwekulisa olutalo lw'akalulu. Ebikujjuko bino okusingira ddala biri mu bannakibiina kya NRM ekyatuuse ku buwanguzi oluvannyuma lwa ssentebe w'ekibiina kino ekya NRM okulangirirwa mu butongole nti yawangudde akalulu k'obwa pulezidenti bw'eggwanga. Eno mu maserengeta g'essaza lya Mawokota mu disitulikiti y'Empigi abaayo basuulira ddala mu birabo olwa Pulezidenti Museveni ssaako omubaka waabwe John Bosco Lubyayi okuwangula akalulu akabadde akakasa mmeeme. Akabaga akayozaayoza abalonzi walina okubinuka amasejjere kakoleddwa ssentebe w'ekibiina kya NRM John Bosco Lubyayi wamu ne ssentebe w'eggombolola y'ensangi Haji Abdul Kiyimba. Ebitundu 61 bingi nnyo mu mirembe gino. Nolwekyo njagala okukulisa nnyo Pulezidenti Museveni okuwangula akalulu okutukulembera ekisanja kino 2016 okutuuka 2021. Bamwe omukulembeze w'eggwanga lwe lutindo ffenna kwe tutambulira. Abantu bonna beetere mu kulonda tutambudde bulungi okuna kubadde kulungi okulabika nti kubadde kwa mirembe. Kubanga obwije bonna disitulikiti zonna zitufunye mu ntalo okulabika nti okulonda kubadde kwesimbu. Tusuubira nti ebivudde mu kulonda bannaffe abadde beesimbyewo ne Pulezidenti Museveni bajja kukkiriza ebivudde mu kulonda kubanga bibadde bitambula nga byeraga bwerazi omukulembeze w'eggwanga bakyakukola. Mu ntujja eno ebadde ono ku kitebe ky'ekibiina kya NRM mu Mawokota abawagizi balabiddwako nga kabisi kabasibye enkalu era nga amazina bakakamakake. Entujja eno yetabiddwamu n'abaana bato era nga nabo balabiddwako n'omwenge ogwakazibaako ogw'obuveera. Ssentebe w'eggombolola y'ensangi era nga ye mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Haji Abdul Kiyimba agumizza abantu bonna wano nti embeera yonna egenda kubeera ddala mu nteeko era nga ntebenkevu okusobozesa bannayuganda okujaguza ssaako n'okukola emirimu gyabwe nga bulijjo. Njagala kubira bannayuganda nti abantu mudde ku mirimu gyammwe kubanga okulonda kuwedde bulungi ate abantu emirimu gyabwe bagenda gikola bulungi. Abantu bamativu abantu bannayuganda twafunye ebyobukulembeze eby'ekintu kikulu tebalinamu nnyo njawukana kudda mu 2022 nvudde e Kampala ekyengera w'empisa ewange bonna nga abantu bali bulungi. Alozia Sengendo ku lwa OBS TV Empigi. Oh,